akasirikiriro ke kalwanya eminya manyi mbadde nsirikiridde ng'oludde okumpuliza naye byalobera Wanyindo okweggala nga nabyo binteganya anti gituzza muno gituzza muli omuyimbi yayimba dda omugenzi Paulo Job Kafero sikumwogeddeeko bubi naye obulungi bw'ensozi obulengero ziri wala era ggwe olwokuba oli wala nange ezoga nti oyo kati yaterera obudde bumubula butya munnange olumu bumbula naye YouTube channel eno amakulu gaayo era lwaki nagiteeka okulungamya emikolo nga bwe gikolebwa wano mu Buganda tujja kugattamu n'emikolo emirala egikolebwa mu bitundu ebirala naye katusooke mu Buganda kubanga ebitabo ebitukuvu bitugamba nti bw'obanga obuulira enjiri sookera ku beewuwo kyovula ntandikidde ku bawe wange ate omuganda owedda n'akugamba nti bakiwadde munnange bwe bujja oli kasaatandika ogamba nti bakiwadde oli obwo buba bujja abataka abakulu ab'obusolya baawandiika ekitabo kino ekiruŋŋamya empisa y'okwabya olumbe wano mu Buganda olw'okuba wano tuluŋŋamya mikolo ngenda kwogera ku mukolo gw'okwabya olumbe wano mu Buganda omukolo gw'okwalula abaana nja kwogera buli mukolo gw'okwanjula ogw'embaga buli mukolo wano ku YouTube channel eno era ndi wakuleetanga abamanyi abaludde mu nsonga zino kubanga ebyawandiikwa bitugamba nti okuwangaala ennaku ennyingi kukuwa amagezi abalage ag'okuyigirako kubanga ebintu ebisinga oba obiyiseemu naye leero ngenda kwogera ku lumbe n'ebikulu bye tubadde tetumanyi abataka abakulu bano ab'obusolya bye baawandiise kakatabo kafaana bwe kati ke baawandiiseeko nze ngenda kujjamu ebitonotono leero byonna bye nkubuulirira ebimu byesigamizza mu kitabo kino ebirala abataka bali byogera nga mbakyazizzaako wano naye kati leero njogera ku mukolo gw'okwabya olumbe omukolo gw'okwabya olumbe gujja gutya wano mu Buganda omuganda amanyi nti omuntu bw'afa aba n'asigalawo okuluŋŋamya omusaayi n'okusigala ng'ekika kitambula kigenda mu maaso naye kantandikire eno ewala gye byava nti kiki omusiko ono lwaki yabangawo okusigaliza ng'atambuza obulamu bw'oyo gwaddira mu bigere naye nga lwaki ebyobugagga n'okubigabana kyekikulu naye twebaza gavumenti nti naye yakyusizzaamu mu mateeka ebyobugagga bigabanibwa okusinzira ku mbeera eriwo n'ebyo nja kubituukako kakati kansooke nkulaga bino olumbe gye luva n'empisa y'okwabya olumbe ebimu mbijja wano ebimu ngenda bikunnyonnyola nti ekisooka nti engeri y'ebyobugagga gye byagabanibwanga ngenda kuva eno gyokka etuuke ku lunaku lwennyini lwe bateekateeka okwabya olumbe n'omukolo nga bwe guli edda wano mu Buganda kabaka nga yennyini ttaka lyonna mu Buganda kunnyonnyola engeri olumbe gye luva kabaka nga yennyini ttaka lyonna mu Buganda era kyova olaba tumuyita ssaabataka okutegeeza nti ettaka lyonna mu Buganda lirye era kabaka ye yagabiranga basajja be ettaka olw'ensonga ezitali zimu yasiimanga busiimi naga nti zambaali nkuwadde mayiro nkuwadde eyiika okusinza ye nga bwe yalinga asiimye lwaki abamu yalinga abayozaayoza n'okubasiima okugendanga mu ntalo ogenze mu lutalo n'okumawo ng'oli mulamu obukugu bw'okozesezza ng'ekyo kikulu ng'akusiima obuzira bwe wakozesanga mu mirimu egy'enjawulo nga bukuweesa ettaka n'ebirala bingi olumu nga kabaka ayinza okusiima obusiimi n'akuwa ekyalo kubanga ku mulembe ogwo ne mayiro twakatale kubyogera ku yagabanga na byalo naga nti ekyalo ekyo kyonna nkikuwadde okutuuka abazungu lwe bajja kakati abazungu lwe bajja kwe kutandika okutemaatema ettaka lyaffe ne baliteekamu mayiro olwo ssaabataka ensonga eri negenda ng'ekendera naye nga boli nga bakuwa byalo na byalo mbyogera nsobole okukozesa ebimu ku bigambo ebiri wano naawe obitegere kubanga akatabo oyinza obutakasoma naye nga osobola okutuula wano ku YouTube channel yange eno n'obaako byowuliriza era ebigambo ne bitambula bulungi kakati kabaka bwe yakuwanga ettaka oba n'alonda omusajja we yena n'amuwa mayiro gye yamuwanga abantu abo be yawanga ettaka baasenzanga abantu nabo ku byalo kye bayita okusenga nabo ne babawa ebibanja ku ttaka kabaka lyagabye kabaka akuwadde ettaka naye kati naawe ntoloka olumu yakuwanga obwaguga bw'ettaka nga ddene kakati naawe n'osenza abantu ku byalo kati abantu b'osenzeza ku ttaka eryo ng'abo babeera na bibanja ne bawasizaako abakazi ne bazaala abaana ne bakula kati n'abaana abo ne batandika okubasalira ebibanja okuva ku byabwe ebyabaweebwa n'abaana ne bakola amaka gaabwe nkunnyonnyola
omukolo gw'olumbe gulyoke gutuuka okubaawo ndowooza lwaki gye tuvudde nviridde ddala ku by'obugagga ebivaako olumbe luno okutuuka kabaka agabye ettaka baali wadde nabo bataddeko abasenze nabo bazadde kati ebyo ebigagga bwe bityo bye byatambulanga era omuzadde bwe yatuusanga okusalira ku mwana w'ekibanja ng'ayita banywanyi baabo ku kyalo ekyo era bano be bakolanga ng'abajulizi mu nsonga eyo omwana nga tebamuwa kibanja nga tasoose kuyita oli baliraanwa n'abantu abaliwo ekyokuli kyenjagala otegeere mu kino n'ettaka lino engeri gye lyagabibwangamu wano nti omwana nga tebannamuwa kibanja kitaawe yamuguliranga ekita ky'omwenge edda kyalaganga buvunaanyizibwa kakati taata ekita ky'omwenge n'akiwa ku mikwano gye kwalinga kulaga nti omwana ono yeesobola atuuse okumanya ekyokukola olutaata n'agaba ensalo n'ebifaanana bwe bityo nkuwadde lwaki olumbe lubaawo nkulaga obusika kubanga olumbe kunyweza busika n'ebyobugagga nga bwe biri kakati taata nga bw'amala okukuwa ekibanja bino wammanga bikulu ntunuulidde nnyo ku ttaka kubanga mwe muva n'ennono n'ebirala bye ŋŋenda okunnyonnyola kakati nga ku ttaka lino okolako bino wammanga wano okuzimbamu ennyumba ne byonna ebigendera mu nnyumba effumbiro kabuyonjo ekyagi lyetterekero ly'emmere kubanga omuganda yamanyanga nti mu biseera ebyakazigizigi oteeka okuba olina emmere kati ng'oteekako ekyagi ng'osaako ekkomagiro oba essogolero oba essasa okusinziira ku mulimu abantu b'ennyumba eyo gwe bakola bwe muba muli bakomazi saako ekkomagiro bwe muba muli basogozi ba mwenge teekako essogolero ng'ogwo mulimu mukulu omwana gw'alina okukola ku ttaka eryo erimuweereddwa ogwokubiri ng'ekibanja ekyo owasizaamu omukazi n'omulabirira bulungi n'akuzaalira abaana n'okubakuza mu mpisa ez'obuntu bulamu ekyokusatu ku ttaka eryo nga balikuwadde ng'olina okulimirako emmere ey'okulya okusinzira yonna emmere amatooke muwogo lumonde okuteekako endaggu kyetumula balugu ebijanjaalo ebinyeebwa empande ng'emmere bwe mugimanyi wano mu ggwanga lyattu Buganda niwe basimaze eyo naye n'ebyetunzi ebirime ebirala ng'obiteekako edda mu kiseera ekyo nga balima nnyo omuwemba nga balima pamba ebifaanaga bwe bityo ng'olima emmere eyiye n'abalabirira ey'okulya naye n'oteekako ne pamba ng'ebyo ebirime oba ebimera ebyetunzi ekyo kyakubiri ekyokusatu ekyokuna okubeera omutuuze omulungi ku kyalo n'okumanya nti omuliraano wa luganda lwo era ng'ow'omuliraano taliibwako kantu wadde enkoko mpanga wadde ki era kumwe abakulidde mu kyalo mwalabanga nti bwe mwayengezanga ebijanjaalo nga muyisiŋŋanyiza mu kkubo abamu babitwala ewa muliraanwa n'abamuliraanwa tebabireeta ewammwe nga tokkirizibwa munno okumulyako kintu oluganda olwo n'entaba luganda erwo ng'eva ku ebyo bye mwakungulanga okuva mu nnimiro ne bwe yalinga nkoko mpanga naye bwobanga ssente nga bazadde bo basooka kugabirako abasayidi endala ekirala okuwa obusuulu n'envujjo erinnyini ettaka bino mbyogedde bikuwe gye tulaga mu kwabya olumbe kakati okuwa obusuulu n'envujjo erinnyini ettaka envujjo kwe kutoola ku makungula g'omwaka agava mu nnimiro n'oweereza omwami amakungula gonna agava mu nnimiro ogaweereza omwami gye tuyite envujjo okugeza amatooke ebinyeebwa n'ebirala ebyo ebintu by'otoolako ebyo betuyite envujjo ku makungula kakati ate obusuulu z'ensimbi ez'akasiimo ow'ekibanja gwe basenza ow'ekibanja zawa nnyini ttaka buli mwaka kakati ebyo ebijja tugende mu lumbe ekira kyewakoleranga ku ttaka lino okwenyingira mu mirimu egya bulungi bwansi ku kyalo ng'engoma ya Sagala agalamidde singa yavuganga nga kitegeeza tugende tugogola emyala tulime enzizi n'ebifaana bwe bityo n'ebisingako awo ekirala okudduukirira emiranga eri bannaffe abafiiriddwa era ggwanga mujje bwe yavuganga oba enduulu yonna ng'ogiwulidde nga mwenna mukakibwa ogenda okudduukirira n'okuyambako bannammwe ekirala okukomagaayo embugo okuva mu mituba kubanga ejjukira kitaffe oba bakitaffe baasembanga emituba kati okubanga okuwanga ekibanja yakusimbiranga mutuba mwana wange nkwadde okuva wano nawano kati emituba egyo gye baasimbanga kaalinga kabonero gwenyininyini mwolina okujja okukomaga n'engoye zonaayambalanga n'ekirala olwokuba bina sijja bimalayo okulundirako enkoko ebisolo embuzi n'ebintu ebirala bingi era ensangi zino ekibanja
kyategeeza ng'omulimu oli gwakola kubanga baakeberanga bukebezi bibalabu bamubazi oba muweesi oba makanika oba nga bibasanga ku kibanja bikakasa omulimu oli gwaba afunye. Kakati omuntu yamalanga okufuna ebyobugagga bino ng'alina okubikuuma obutiribiri. Nyinyonyola omukolo gw'okusika n'olumbe gye kuva ebyobugagga bino nga bwe mbikuwadde ng'oli alina okubikuuma obutiribiri. Omusajja yamanyanga nti mu baana be abalenzi alina okujjamu bw'aba avuddewo anaakuuma ebyobugagga bino. Era abaana nabo ne bamanya mu nkola efaanana bw'ekyo. Kaakati olwo tugenda omuntu ofunye ebyobugagga, ofunye amaka, ofunye ettaka, ofunye ebyokulunda, bwe bityo bwe biri. Ani anaasigala mu byobugagga bino ng'ofudde? Ngendera ddala ku mukolo gw'okwabya naga nti emikolo gino njagala ngiruŋŋamyenga nga bwe tubadde tukola embaga n'ebira ne mu kwabya olumbe. Ebyobugagga obifunye era nkulaze gye biva. Kakati tugenze ebyobugagga byo bino by'ofunye mu bulamu bwo n'entuuyo zino obikuuma otya? Omuganda yateekangawo kye bayita okulaama. Ntegeerekeka. Kakati okulaama kuno kukulu ngenda kwawulamu katono nti omuntu bw'aba alaama agoberera obuwangwa. Obuwangwa bw'omuntu bulabikira mu ye yennyini. Kakati bw'oba olaama ekyo kikulu n'okimanya. Ekyokubiri olina okugoberera ennono ng'olaama. Kubanga nkunyonyedde nti omaze okufuna kati ebyobugagga. Kakati ebyobugagga ebyo bw'omala okubifuna omuntu bw'amala okufa alina okwetegekera asigala mu ebyo. Kyebadde nkunyonyola nti wadde wafunanga ebyobugagga omuntu yenna bw'amala okufa ate yeetegekera okulaama okufuna ani anaddawo mu byobugagga ebyo. Kakati mu kiraamo kino nga tulaga omusika n'engeri ebyobugagga gye twagala bitambuzibwemu. Bwe ziba kampani tulaga engeri gye zinaddukanyizibwamu. Kye bayita okulaama. Era okulaama kwedda kwabanga kwakamwa. Oluusi omukulu yalaamanga mulwadde muyaawo ali ku kitanda agenda kufaawo n'ayita abaana. Abamu baalamiranga ku mwenge. Olumu ng'agunywedde ne gujjula bulungi ku mutwe. Nkuwadde walina okuyita wali naye nga mwenge. Kakati nga banne babadde banywa omwenge yalina okukakasa. Naye ekigambo ekituufu Omuganda kyali yanyweza nti oli kye yayogeranga ng'ali mulamu nga tebakikyusa. Era oli ekigambo ekyo ng'akitwalira ddala ng'ekikulu naye ennaku zino ebintu bikyuse nti oli asobola n'okulimba banne nti bwe twabadde ku mwenge gundi nampa ettaka. Olw'ebyobugagga ebikaayanirwa kati okulaama kuteeka okuba nga kuli mu buwandiike nnyonnyiri ddala. Era mu kulaama nkugambye olina okugoberera bino kubanga abamu tebaagala kuwandiika biraamu nga balowooza nti okulaama olina kulaama ng'oli mukadde nnyo ogenda kufa ng'era omuntu aliwaga nti ntandise okulaama zambali naawe otuuse okulaama. Abamu ayagala alaame nga mulwadde muyi ekyo tekikola bulungi. Naye bw'oba olaama ng'okola ekiraamu tugenda dda mu mpisa y'okwabya olumbe osaana oluŋŋamizibwa ebintu bino wammanga byenkunyonyodde. Obuwangwa bugoberere ng'olaama. Ekyokubiri ennono bw'oba oli wano Muganda gigoberere. Ekyokusatu obulombolombo bugoberere kubanga bukulambika ku nkola entuufu ey'okulaama. Ekirala emizizo. Ekirala empisa. Nti obuwangwa bwaffe ennono obulombolombo emizizo byogera ki bwe mba nnaama. Kino kyekikulu. Kakati kyova olaba nkikuwadde osobole okukitegeera obulungi. Tugenda okutuuka ku lumbe nga bino obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Mu bino byogenda okulondola kambiyitemu kubanga abataka abakulu babikonyeeko kambikusomere nze nyinza obutabimalayo byonna. Ku buwangwa ogoberera ki? Nti ekisooka obuwangwa bwesigamizibwa ku nsonga zino: ebintu oli byakozesa, emmere gy'alya, olulimi lwayogera, ennyambala ye, emirimu gy'akola. Obwo buwangwa. Era ebyo bw'obiraba byawula omuntu ow'eggwanga erimu ku ggwanga eddala. Ennono ffe wano Kabaka Kintu bwe yatuuza olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolo ennono mu busujju baateesa ne bakkaanya ku mateeka ag'okuluŋŋamya obwakabaka. Kakati ennono ge mateeka. Wali nkuwadde ebirala, ennono ge mateeka. Obulombolombo y'enkola erambika engeri ekyobuwangwa kyonna gye kirina okukolebwamu mu nnono entuufu. Nti obulombolombo bwaffe tugobera kano na kano na kali okutuukiriza ennono. Obwe bulombolombo gamba empisa y'Omuganda bweri. Omuganda bw'aba aziikamu omufu agoberera ki? Olwo twatugamba nti obulombolombo obutuukiriza ennono. Emizizo bye bintu ebitugaanibwa oba ebitakolebwa
oba ebituzira nti ekyo kituzira tolina kukikola. Emiziro okugeza gye tweddira era emiziro gino gitangira Abaganda okugwa mu kizibu kyonna oba okukola ensobi. Emiziro gye giruŋŋamya Abaganda ku bye balina okukola ne bye batalina kukola. Ogwo muzizo tekyo si kikola. Nze Mutebi saagala Namutebi muzizo kyo kikulu. Ndi ku mukolo gw'okuhabya Olumbe guno nguvudde eno olya atula wagenti omusajja ono nga yatuyambye okumanya ebintu bino. Kakati empisa okwabya ennyimbe emu ku mpisa y'Abaganda kye nakugambye nti okwabya ennyimbe empisa nkulu wano mu Buganda n'oŋŋamizibwa akatabo kano abataka abakulu ab'obusira ke bawandiise nange nga bwe ngattamu era n'ekikulu bino bibayambe. Okwabya ennyimbe empisa nkulu nnyo wano mu Baganda okuviira ddala ku muzzukulu wansi mu nnyumba okutuuka waggulu ku Ssaabataka mpisa nkulu erina okugoberera obulombolombo. Naye obulombolombo ewa Kabaka bukyuka kubanga oyo yennyini bifundikwa byonna wano mu Buganda alina enkizo okukyusa. Naye ffe tugoberera empisa n'ennuŋŋamizibwa eyo yonna yonna nga bweri nti Sulaimaani wadde wafuna eddiini naye olina erinnya lye ery'ekika ly'olina okulondoola ettuufu. Kakati ennyimba ezimu era bwe ziba zitambuzibwa ziyinza okukoma ku mukulu w'ennyini ebirala naye ebyo nja kubyogerako eri nga ntuuse ku Lumbe. Badde nkulaga obukulu obuli wano mu Kulaama wafunye ebyobugagga essaawa yonna ofudde. Kakati obugagga obwo obuleko otya bwe bututwala mu Lumbe. Ekyo nno kikulu nnyo nnyini ddala. Ndowooza nkinnyonnyoddemu bulungi. Kakati waliwo bye njagala otegeereko katono. Mu Kulaama kuno batugamba omuntu yenna agenda okulaama bw'aba tasobola kuwandiika afuna amuwandiikira ekiraamo. Wano Muganda edda bwe yakolanga nti bw'aba tasobola kuwandiika yita munno gambe nti waswa jangu n'akuwandiikira ekiraamo. N'abantu beweekakasa babeerawo ng'abajulizi ng'ekiraamo ekyo kiwandiika. Ekisooka aluŋŋamya okulaama kwo osooka ogamba n'oluŋŋamya ng'olaga amannya go, emyaka gyo, ekiseera ky'okoleddemu ekiraamo, olaga kitaawo, olaga bajjajjaabo, olaga ennyumba mw'ova, olaga olunyiriri n'omutuba n'essiga era n'olaga akasolya k'ekika kyo, n'olaga amannya ga maama wo oba nnyoko, n'olaga amannya ga mukazi wo oba bakazi bo bw'olina n'abaana b'ozaala ab'omuntu mbwezo ab'obuwala n'ab'obulenzi, n'olaga ebyobugagga byo by'olina mu nsi mw'oli n'awalala. Kakati n'otandika okuluŋŋamya engeri gy'oyagala ebyobugagga bino bitambuzibwemu singa oba ofudde. Ekyo kikulu. Naye waliwo ebirala bye tulina okugoberera wano. One, omufu nga teyalaama. Naye ebyo byadda kati nagayiraama. Bino byadda nga bibadde bikutuuseeko olwokuba tuli ku mpisa eno nti omufu bw'aba teyalaama ab'ekika basala amagezi gonna okulaba nga munnaabwe bamufunira omuntu asaana abeere omusika. Oli nga teyalaama era mu mbeera eyo batuuza bano wammanga. One, abakulu batuuza nnamwandu oba bannamwandu. Ekyokubiri, batuuza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okulondako omusika bonna gwe bakkaanyiza senga omukulu aba teyalaama. Ekyo kyanjawulo. Ekirala, senga omusajja abanga ono munnanga ali wano wabbali nga teyazaala mwana, omusajja ow'engeri eyo n'afa nga tazadde mwana naye ng'alina ekibanja ng'alina n'ennyumba, oyo asikirwa mutoowe. Bw'oba tewalaama naye ng'olina ennyumba, olina ekibanja, olina n'ebyobugagga by'obadde okoze naye tozaalanga, mutoowo yakusikira. Ekyo kikulu. Naye atabadde na kibanja nga tewava ku bazadde babadde bakyakulabirira ng'omwana omuwere, kaakati oyo bayinza okumusikiza muganda we bwe bazaalibwa mu kitaawe. Naye bwe watabaawo muganda we ayinza okumusikira bwe bazaalibwa ne kitaawe, oyo ayinza n'okulondebwa omuntu yenna n'amusikira. Omusajja bw'obanga wazaala abaana ba buwala bwokka nga temuli mulenzi, balonda mutoowo yakusikira. Oba omwana omulenzi owa muganda wo bwe muzaalibwa ne kitaawo omu yakusikira. Ekyo kikulu. Wazaala abaana 8 naye bonna bawala temulimu mulenzi, bakwata mutoowo oba omwana omulenzi owa muganda wo bwe muzaalibwa n'akusikira. Bwe batafuna nga tebamufunye bagenda mu baana abalenzi ab'abaganda bo abalala era abazaalibwa bakitaabo abalala. Kugeza nze nazaalibwa ne Tom Bunjo,
eri ya kitaka kyangwe kakati mwabo bajjamu abaana bwe bembeera eyo eba etuuseewo mu nkola efaanana bwe butyo. Naye kino kikulu 1 ono bw'alaamira abo okumusikira aba waddembe okuwa omusika ebintu n'atasikira musaayi gwokka. Naye ennaku zino gavumenti yakyusaamu etteeka ekkulu nti omuntu bw'oba olaama 1 ebitundu 75 baku buli 10 by'abaana baabo omuntu mbwezo, ebitundu 15 ku buli 10 by'abantu abalala babadde bakuvunaanyizibwako nga tebalina wala wonna wagenda nga bantu bajja ne bayingira mu maka go ne bafuuka part of you. Oba ntegerekeka ebitundu 15 bya nnamwandu, 75 baana oba bya semwandu. Semwandu naye gyali kale bw'aba mukyala yafudde oba mwami yafudde nga mubadde mugabanya ebintu bwe bityo bitemaatema, omusika kati bakuwa ekitundu kimu 1% kimu ku buli 10. Ne administrator tokyabeerako bbanga eryo namuze ndi admin obeerako omwako kuyamba abantu bano kwetereza. Aye tolina kyofuna okuleka nga bakuyambye buyambi bo tikatumuweeyo ekitundu kimu, obeerako beezi kuluŋŋame, tokyalina na buyinza butunda bintu by'abantu. Muteeke eppya erya gavumenti. Naye mbadde nze nkuwa ne bino bwe byaluŋŋamizibwanga ku musajja tazadde baana bawala n'engeri gye bakulondera omusika okumufuna. Bino mbyogedde bituyambe. Kakati waliwo omugenzi ebintu by'abayagaba mu bulamu ebyo tebabikyusa byagabanga mulamu. Bwe wabaawo nga ebintu yabigaba mu bulamu ebyo bwe bisigala. Ate bw'aba teyalaama ab'ekika baleka ebintu ebyo byonna nga bwe yabibalekera mu bulamu tebirina kuvaayo kubanga yabigaba ategeera. Omusajja munnamawanga eyazaala abaana, lwaki kino nkyogeddeko n'abataka bakyogeddeko nti okugeza singa wajja n'osenga ku kibanja kyange naye ng'oli munnamawanga naye n'otuuka wano n'ozaala n'abaana naye nga toli wano mu Buganda naye ne twagala okukukolera olumbe, ekikolebwa kiikino. Singa wabawo omusajja wava bunaayira n'ojja wano mu Buganda n'osenga mu kika ekimu n'ozaalamu abaana abalenzi n'ab'obuwala, bw'ofa ab'enju ye yakusenza nga bakuŋŋaanye n'ab'oku kyalo enkeera ng'okuzika kuwedde bakuteerako omwana w'omulenzi n'akusikira. Naye ekyo kikolebwa ab'ennyumba eyakusenza n'ab'oku kyalo kubanga oba tolina bantu balala bonna ab'oluganda lwo okuyambako. Ekyo kyekirungi ekiri kubanga oli muntu mutono, ebintu bikola ki bikwanguyira. Ngambye ti omusajja munnamawanga eyazaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bw'aba waakumwabiza olumbe kubanga edda wano Omuganda yakikolanga, ab'oku kyalo n'abo abaamusenza be beekuŋŋaanya ne balondamu omusika n'amusikira. Kakati omusajja munnamawanga nga yazaala abaana ab'obuwala bokka, kino nakyo kyanjawulo nti omusajja ono bw'aba yazaala abaana ab'obuwala bokka bokka ku baana abo abawala baatoolangako omuwala omu n'amusikira. Lwaki? Kye nakugambye nti nga tugenda okukola ebintu bino manya empisa ennono obuwangwa n'obulombolombo. Lwaki? Tewabeerawo nsonga nkulu ey'okutambuza omusaayi gwe okweyongerayo kubanga ffe ekitukoza kino omusaayi okusigala nga gutambula. Naye munnamawanga talina musaayi mulala gweyongerayo, yazaala baana ba buwala bokka bokka, balondako omu ku mwana omuwala n'amusikira. Teri kutambuza musaayi. Ekyo kikulu ng'oli munnamawanga mu kitundu kyammwe. Lwaki sikomaawo ebyo mubitegedde? Nagambye enteekateeka otaddala ku olumbe lunatagambye nti omuntu asooka n'afuna ebyobugagga. Kakati ebyobugagga ebyo n'afa naye nga tannafa kikyakola alaama. Bw'amala okulaama kyoka tugende ku mukolo gwennyini ogw'olumbe. Kati ndi ku kiraamo kyewalaama kye ngenda okugamba naye waliwo by'olaama ne tubisazaamu mu nnono kubanga n'etteeka lya gavumenti erijja bwe lyakoleddwa baalondodde nnyo obuwangwa n'eddiini byogera ki. Okugeza etteeka lya gavumenti eppya nadde ndisomako bw'oba mu baana ababo bwe wazaala nga mulimu gw'otalaamidde kyatteeka balina omuwa. Abaana gwe wabazaala obalekeraani bw'oyo omwana yanyiiza mulamu wange nanyiiza era saamuwa mwana wo musaayi gwo totulekera kubonaabona na bintu byo bitali byaffe, si gwe wabazaala. N'olwekyo ne bw'oba tomulaamidde atwala kitundu ku bintu byo kasaba nga mwana wo ngera wagenda okufa nga mwana wo ddala oyo atwala. Ebyokwozamba omukazi twali twayakana twanyiigagana bw'abanga okyali naye mu mateeka nga mwagattibwa atwala ebitundu ebiwera. Lwakandi kati abaana be basinga okutwala ebitundu ebinene ne kuddako namwandu oba ne kuddako semwandu ne kuddako abantu ababeera naawe makaago ne kuddako omusika yasembayo n'ekitundu ekyo 1%. Eryo tteeka erijja naye ffe tukuwa biki ebiyinza okumenyesaawo ekiraamo mu nnono eyaffe wano mu Baganda. 1 omusajja okulaamira omwana w'omuwala kyekiraamo kiba kifu wadde eri mikunyonyere nga bwe biri kujjako ngwe munnamawanga. Naye mu Buganda wano Abaganda
omusajja okulamira omwana w'omuwala ekyo ekiraamo kiba kifu. Kankikunnyonnyole n'abataka bakiwandiiseeko nti ennaku zino omuntu agenda n'alaba nga yamenyeka nnyo okufuna ebyobugagga n'ayagala abaana be be baba basigala mu byobugagga ebyo. Kati agenda okutunuulira mu baana be nga yazaala baana bawala bokka n'awulira ennaku. Kakati n'alaamira omwana omuwala yaba amusikira. Ekyo kimenya empisa y'ensi wano mu Buganda. Omusajja singa alaamira omwana w'omuwala okumusikira kikyamu kifu. Kankinyonyole n'abataka bano babiwandiise naye kangatteko bino. 1. Ennaku zino omuntu agenda n'alaba nga yamenyeka nnyo okufuna ebyobugagga n'ayagala abaana be be baba babisigalamu. Agenda okutunula nga mu baana bonna be yazaala temuli mwana mulenzi, bonna bawala, n'alaamira omwana omuwala okumusikira. Ekyo kikyamu, kikontana n'empisa y'ensi era kikafuuwe okukikkiriza. Omusajja asikirwa musajja n'omukazi asikirwa mukazi. Oyo yazaala abaana ab'obuwala bokka bw'alonda omu ku baana b'abawala amusikire aba akoze kya muzizo. Kino lwaki bwe kiti bwe kiri? Abamu balowooza nti obusika kitegeeza kufuna bya bugagga. Si kituufu. Kwagamba abantu bakyeteekamu nnyo nti oli bwansikira agenda kufuna bya bugagga. Kikyamu, si kituufu. Era tolowooza nti omwana w'omuwala bw'omulambira akusikire bw'afudde ebyobugagga tabifunye. Ffe tulwana omusaayi gwe guleme kuggweerawo ddala, wabeewo asigazza omusaayi gwo. Obusika kitegeeza okukuuma omusaayi gw'ekika mu nsikirano. Akola ekyo aba yeerabidde nti omuwala tayinza kufuuka taata w'abaana bano. Oba ntegeerekeka, abaana banakweta bata nti taata ng'ate oli mukazi kubanga gwe wadda mu musaayi gwa kitammwe. Okitegedde? Ekyo kikulu. Kakati gamba ku buko omuwala gye yafumbirwa. Singa omuwala aba asikidde kitaawe n'atuuka okufumbirwa, olwo ekifundiku ekyo abaana akikola atya? Wasika naye oli muwala kyokka gwe wasikira bataata oliko ekifundikwa kya kitaawo. Kakati ate omusajja akuwasizza akututte mu kika ekirala, ogenda kukwata ekifundikwa ekiramba ekyekikaakyo okitwale mu kika ekirala? Gw'olaba babikola, ogwo muzizo. Kizira omuwala okutwala ekifundikwa kya kitaawe mu kisenge kya bba, ekyo mukimanyi. N'olwekyo ekyo kikulu mukyegendereze. Kyovula nkitaddeko nnyo essira. Omuzungu agamba emphasize, nkitaddeko emphasis. Kakati ekirala ekimenyesaamu kyekino, omusika singa omusika alina kuba wa kika kyekimu n'oyo amulaamidde obusika. Singa tebaba ba kika kya kimu, mwalabye ne kavidiyo akamu akatambula ak'omwana, mwakalabye omwana baali bamuwadde ekifundikwa bagenza okukola DNA nga bintu byatabuka ne bamuzzaayo bulungi. Omwana oyo yankwasizza ekisasumwe bwe tunaamuyamba kubanga musango sigu gwe nene maama yagenza akaaba. Naye ekyo kikulu nti omusika alina kuba wa kika kyekimu n'oyo amulaamidde obusika. Bwe kitaba ekyo kireetera ekiraamo okusazibwamu. Tosobola kugamba nti nze Zambaali eyeddira emmamba Kakoboza muzzukulu wa Nankere ate naamidde Katende Sula ow'Olugave. Nedda. Ekyo kikyamu, ekiraamo tukisazaamu. Ekyokusatu, mu buwangwa bwaffe wano lwaki ekiraamo tukisazaamu? Abantu balina kuba bakikula kimu. Omusika n'oyo gwe yalaamira bateekwa okuba nga babutonde bwe bumu. Gamba omusajja asikirwa musajja n'omukazi asikirwa mukazi. Ekirala, obusika tebuweebwa muntu yakola mawemukirano. Amawemukirano mugamanyi? Kanga nnyonnyole. Bano abataka baagogerako naye ndowooza weegali gaagala. Amawemukirano gabeerawo singa omusajja aganza omukazi amuzira. Ago mawemukirano mabi nnyo. Okugeza, singa oganza ow'ekikaakyo ago mawemukirano. Singa oganza kizibwewo ago mawemukirano. Mu mbeera zonna ez'obufumbo kino kimenya empisa y'ensi era kiba kikolwa kya kivve. Awo nno bw'oba omuntu oyo wamulaamira ekiraamo tukisazaamu anti obusika bulina kuweebwa muntu mulamu so si yakola mawemukirano. Ekirala, omwana okulaamira kitaawe ekiraamo tukisazaamu. Nze sisobola kulaamira taata wange, sisobola. Oyaani omulala gwenyiza okugeraageranyaako. Tosobola kulaamira kitaawo, tekikola. Lwaki? Mu mpisa y'obusika kizira omuzadde ate okusikira omwana we. Ne bwe kibanga ba Luganda era omuto yasikira omukulu, so omukulu ate okusikira omuto.
tosobola gamba nti nze ate omuto ate nsikira wanyinza nakiyita ntya omukulu ate asikira omuto tekisoboka ekyo kikyamu. Ekirala okulamira Ssaalongo, Nnaalongo oba Omulongo, abo tetubalamira, kimenya empisa y'ensi abantu abo okusika, kubanga abantu abo tebasika, baliko ekitiibwa kyabwe ekyabaweebwa edda. Era wadde guno nga guli bwe gutyo waliwo omukono naye ogubakolwako bw'oba nga ddala be baana bokka okugeza nti Ssaalongo abo bokka abaana babadde alina abo babakolako omukolo ne basika. Ekirala ekikolebwa kwe kubalamira ng'okozesa amannya gaabwe ag'ekika ge baalina nga tebannafuna bukulu obwo okugeza nafuuka Ssaalongo. Kakati ata bw'obama munnaamira tolamira Ssaalongo, olamira Zambaali eyo wakikaajo nga sinnafuna ku kino ekitiibwa kye mba ntuuseeko. Ekirala omwana eyasikira jjajjaawe azaala kitaawe tasika. Singa omwana asikira jjajja azaala kitaawe oyo tayinza ate kusikira kitaawe, kubanga oyo aba yasikira dda entebe enkulu esinga ku eno eya wansi, kubanga omukulu ate tasikira muto. Ekirala okulamira omwana atali mwalule, kino nkiddamu. Ne bw'olamba ekiraamo nga kirungi wano mu Buganda naye ng'omwana wo tetunnamwalula, ekiraamo tukisazaamu. Yempisa obulombolombo n'ennono y'ensi. Omwana alina okuba nga twamwalula, era singa oli aleeta najja naga nti omwana ono mwamulamira naye si mwalule, tukisazaamu. Lwaki? Mu mpisa y'obusika omuntu teekwa okuba nga twamukakasa dda nti mwalule era wakika ekyo, omwana wa nnyumba eyo, kyangu omulamira tugenda omumala okwalula omwana nga si waawo. Kakati Omuganda okwewala ebyo byonna mu mpisa y'ensi gye yakola nassaawo okwalula abaana. Tosobola kukwata kifundikwa nga tebakwaludde. Omwami ayinza okuba bakutuma Ssemakula naye nga olina kuba nalumyanso ng'ebintu si birungi. Ekyo kikulu wadde nkisaagiddemu. Kaakati omukazi okulamira omwana we gwazaala, kino nakyo kireeta ekiraamo okusazibwamu. Lwaki? Oyo gwaba yalamira taba wa kika kye. Oba ntegeerekeka okugeza maama wange, ngeze maama ani mukazi maama wange mba muwadde ekitiibwa kinene nnyo. Gwe omukyala ndaba ku YouTube kuno wadde mwagadde nnyo ebyobugagga bisigale mu baana bammwe. Bw'oba olaama tolamira mwana wo gw'ozaala. Ekiraamo tukisazaamu mu Buganda wadde mwana we gw'ozaalira dda. Lwaki? Omwana oyo si wa kika kyo. Si ebintu by'ekika obigabo obimalawo bigenda, birina kusigala mu kika kyo kubanga ebyo bya kika kyammwe. Kati bw'olamira omwana wo, omwana ajjukira gwe wazaala wamuzaala mu mmamba, akwata ebintu byonna by'omulamidde n'abitwala mu mmamba, ekika kyo kiggwaawo, tekisigaza bugagga. So ng'ate ab'ekika baakuzaala bafunemu, osigale ng'okizimba. Gwe Nalumansi Kalo oli wafumbe, abaana boozadde be bakaboggoza baŋŋonge, bw'obalamira byonna ab'eŋŋonge babitwala ne bakutwalako ebyobugagga byo fuliire nga tebabisasulidde ssente. N'ekyo ekyo kikulu nnyo okulamira mukulu wo. Omuntu yenna eyalamira mukulu we okulaama kwe tekuba kutuufu. Nakibagambye dda, omuto talamira mukulu. Ekiraamo nakyo tukisazaamu. Omukulu yalamira omuto, omuto tolamira mukulu. Okusika emirundi ebiri era tukisazaamu. N'olwekyo ebintu ebyo byonna bye nkunnyonnyodde angoberera bikulu nnyo 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 mu kiraamo ng'okikola. Mbyogeddeko, omuntu tasobola kusika mirundi ebiri, tosobola kulamira mukulu wo, omukazi tolamira mwana wo gw'ozaala kubanga taba wa kika kyo, tetulamira mwana atali mwalule. Ekyo kikulu nnyo kubanga twetaaga okukakasa nti omwana wuwo, omwana yasikira jjajjaawe azaala kitaawe, tomulamira. Okulamira Ssaalongo, Nnaalongo oba Omulongo tomulamira okujjako nga mugenda kukola akalombolombo kali ke nkugambye. Obusika tebuweebwa muntu yakola mawemukirano. Obusika buweebwa omuntu nga wakikula kimu, omusajja ku musajja, omukazi ku mukazi bwe busika. Omusika aba wa kika kye kimu n'oyo amulamidde, ekyo kiba kituufu nnyo nnyini ddala. Era omusajja talamira mwana we muwala kubanga obusika si bintu, obusika musaayi. Ekyo kikulu nnyo nnyini ddala. Naye njagala ne bino mbigambeko katono. Ekisooka, mu biseera ebyedda empisa y'obusika teyabanga nga bweri kaakati. Edda omwana omulenzi
teyasikiranga na kitaawe kubanga omusika yasikiranga nnyumba ne byonna ebigirimu gamba omukazi n'ebyomu kisenge byonna kale ng'omwana bw'asikira ebitanda bya kitaawe nga okukwayiza n'okuwasiriza omukazi nga tebikola kakati ebimu bigenze bikyuka olw'enteekateeka n'obuwangwa obulala n'ennono bye tugenze tugoberera kati ekyo olina okuba ng'okimanya naye kino kikulu nga tuli mu by'okusika kuno ndyoke kutambulize mu mpisa y'okwabya olumbe kwanaga nnyo n'omukolo gw'olumbe nga bwe gubeera nvudde mu by'obugagga eri nga bwe bijja bitambula okutuuka lwe tunaayabya olumbe kizira okutuuza omusika omukazi oyo aba lubuga naye ng'ali lubuto kizira okumutuuza ali lubuto ali n'aba lubuga n'atuula ku lubuga olwo lwaki ku lubugo lw'obusika lwatuddeko kikyamu kubanga mu lubuto aba alinamu omuntu w'ekika ekirala kakati mumusabira n'okumulungamya okubeera mu kika kino n'okukuuma n'okulabirira abaana naye nga mutaddemu omuntu atali wammwe kyova olabaga nti mwamwe mulonze lubuga nga wa lubuto mumulinde amale okuzaala omuntu oyo afuluma aveemu todda nti ono ye musika ate lubugo wawe ng'ali lubuto ate n'atuula ku lubugo olwo lwe tubatuuzaako olw'obusika si kirungi kizira kikyamu kimenya empisa y'ekika era omusika omukazi nga lubuga ng'ayonsa nakyo kiba kya muzizo nnyo okukwata omwana n'amuyonseza ku lubugo lw'obusika era bakuga nti naawe bw'omala okufuka lubuga leka ate kuddira mwana bamugaa nti mpereza omwana wange muyonsa ate omuyonsoze ku lubugo luno lw'otuddeko olw'obusika ekyo nakyo kiba kikyamu kubanga omwana gw'oyonsa wa kika kirala so si kika kino ebyo bikulu kakati ekiddako awo kwe kutambuza olumbe okulutambuza olumbe olw'omuganda lwonna nga lunaayabizibwa lusooka kutambuzibwa mu bakulu b'ekika ekyo kikulu omukolo gw'olumbe ndowooza kati nguyingidde ebyobugagga mubitegedde n'okulaama oli alaamye n'okufa afudde kakati ab'ekika bateekateeka okutandika okwabya olumbe ekisooka olumbe lw'omuganda lwonna nga tunaalwabya tulutambuza mu bakulu b'ekika ab'emitendera egy'enjawulo abantu abalala bonna abakwatibwako ensonga eyo babategeezaako nga bukyali tumalaga kera ku makiro ga nti ngenda kwabya olumbe lwa kitange abaali bavunaanyizibwa ku muntu oyo ab'ekika ab'ennyiriri ab'emituba balina okutegeezebwa bamanye nti omuntu waabwe yafa n'olumbe olwamutta lwe luno era tugenda kulwabya kyova olaba nti abamu oba mwafuna ne death certificate oba certificate ekakasa nti omuntu yafa kikulu lwaki nti abataka abakulu bano bw'ogenda kuwa akasolya bw'ogenda kuwa essiga bw'ogenda kuwa omutuba ow'olunyiriri oba ow'olujja alina okumanya ki ekyamutta olwo balyoke batandika okwabya olumbe era omuntu eyeetuze oba akoze ekintu kyonna ekyekivve oyo tetumwabiza lumbe n'olumbe terutambuzibwa tetutawaana yakola ekyekivve ate tuddemu ekirowoozaako n'abaana balowooze nti kituufu ekyo tekitutawaanya tuvaako kive kakati oyo yeetuze maze okumugamba ekyo kikulu mu nnyimbe naye okutambuza olumbe ekikulu naye nebino nina bikugamba esooka nga nti omuntu eyeetuze tetumwabiza lumbe era omuntu edda bwe yeetuganga nga bamuteerawo akanyomo oba akanyomo mukamanyi baddanga akanyomo nti ke kamusikidde naye akanyomo kuggwa atakamanyi akanyomo kyekinu mwe tusekulira ebinyeebwa ekinu ekizzeemu olwatiko olunene nga kiggweredde olw'okukisekuliramu ennyo ebinyeebwa ekinu ekyo muba mukisekuliddemu ebinyeebwa ebbanga ddene ako tukayita akanyomo kizzeemu olwatika kiggweredde ako ketuteekako bwe tuba tugamba nti kati twabya lumbe lwa munnaffe yeetuga tumuteerako akanyomo ke kamusikira ke bamuteerawo oba yaba kiki akolumala nga bakakwata nga bakateeka ne mu kisu ekifulufu okuwonga byonna ebyamukaka nti yeetuge biviirewo ddala bigende mu kisu ekyo ekifulufu bifuluke oba okuddira akanwa ako ne mukatona mukasula eyo mu kibira ne kavunda ne kakyuka ne kagenda kiba kitegeeza okwejjako ekiku ekyo kireme kuddamu kubasemberera wadde okufuna omuntu omulala yenna asikirizibwa okuyingira mu ebyo n'abaana bano bamanye ti gundi bwe yeetuga maama muntu munne si ye yamusikira kanyomo ke kamusikira ate baakasuula mu kibira naye omuntu eyafiira mu nnyanja oba eyafiira mu lutabaalo oyo ajjidde mu nnyumba ng'omuliro gumwokezza oba afiiridde mu kabenje k'emmotoka oba atiddwa ensolo ku ttale abo monna tubaabiza olumbe bakulu ab'omu nnyanja abaawa bonna okwo okufa kwa kitiibwa era tubaabiza
Olumbe. Naye ekisinga okugatta bino byonna yenteekateeka y'okutambuza Olumbe. Era Olumbe luno nkugambye nti omukulu w'ennyumba yalina okutambuza Olumbe. Buli wano mu Buganda buli nnyumba eriko agikulira. Kati omukulu w'ennyumba oyo yatambuza ennyimbe. Naga nti ono lwa muzzukulu wange, ono wa lujja, ne lwambuka okutuuka ku Wakasolya mu nkola efaanana bw'etyo. N'olwekyo gwe mukolo mutuufu nnyo nnyini ddala. Kakati olw'okuba olwaleero ebigambo bigenze nnyo, leero kankome wano ekitundu kino ekisooka. Kakati mu kitundu ekyokubiri ngenda kubannyonnyola ebibeera mu lumbe eggulo limu. Olwo tumaze okutambuza Olumbe, tukanyiza ku nnaku z'omwezi lwe tunaabaawo, tukanyiza ku kifo n'ekiraamo nga bwe biri byonna ebyo nambi kunnyonnyodde n'obugagga oli bwe yafuna. Kakati ebibeerawo ku Lwokutaano nga enkya ku Lwomukaaga lwe lumbe, ebyo ngenda binnyonnyola mu YouTube channel y'okuli, kubanga awe wali nakakyakyaliwo okumanya, waliwo ebintu bikulu by'olina okumanya. Ekiro mukola ki? Abalowooza kusula mu nsiisira, abamu balowooza mbu kusamira. Byenjagala ebyo nabyo nja kubinnyonnyola nga neesigamizibwa nyambibwako ekitabo kyaffe kino abataka abakulu ab'obusale kye bawandiise, ate n'ebimu ku ebyo abataka ne bakadde baffe bye baatugamba. Tetujjeeyo bya nkizo nnyo eby'omunda, naye tukuwaako ebikulu nti n'omulembe oguddawo gumanye amakulu amakusika Omuganda ge yalina mu magezi ag'ekitiibwa okukuuma ennono eno, okukuuma obulombolombo n'empisa eno. Mwebale kulaba ndi ku mukolo gw'okwabya Olumbe. Kyano yange eno etunuulira mikolo, mbaga, kwanjula, nnyimbe, kwalula baana, byonna tubitunuulira ku channel eno tusobole okuzzaawo ekitiibwa ky'ensi yaffe. Mweraba leero.